okwenyigira mu bikolwa eby'omutujju nti nga bakola bbomu. Naye kisinza okutwewuunyisa nti kati buli ka gurupu konna akaakolebwa oba ka WhatsApp group konna akali mu NUP ndooza kati bagenda kafuula kabiina ka byabutujju, kubanga bagambye nti egurupu gye bayita Gosiro Bobby Ahead nti ekigendererwa kyayo kyekyali ekyokukola bbomu. Abasibe b'ekibiina ki National Unity Platform babaguddeko gya butujju. Bagamba nti bano balina ekibinja ekikola bbomu. Bagamba nti olunaku lwe baakwatibwa twali omwezi ogwokutaano omwaka oguwedde, nti abantu bano okukwatibwa baali bali mu luko lw'okuba ekibuga Kampala bakyoki bakisaanyeewo, naye nga bbomu ezaali zikozesebwa okuba ekibuga baali bazeekoledde bo bennyini nnyini. Bagamba nti Kyagulanyi Robert Ssentamu alina obubinja bwe nga bukozi bwa bbomu era bwagala kutabangula ggwanga Uganda. Olabira bino ono ye munnamateeka Shamim Malende ali ku kkooti y'e Nabwera olunaku olwaleero abasibe bano lwe babadde balina okukomezebwawo mu kkooti. Bagenze nga balowooza nti oba oliawo banaaweebwa okweyimirirwa bayozenga nga bava bweru. Omulamuzi bino abigaanye n'agamba nti omusango gwe baliko ogw'okukola bbomu musango munene nnyo era musango gwa butujju. Agamba nti bagenda kusindikibwa mu kkooti ewozesa bakalintalo gye babanga bawera ennembera n'emisango egibavunaanibwa, era NUP bibadde esuubira ebyokubawa bbeeru ebifuuwe mu ng'ombe. Haji Ssettuba omusomi w'edduwa tutambudde naye. Haji Ssettuba omulimu gwe omukulu gwa kusoma dduwa. Akugamba nti mukubire ku ssimu ye 0703 31 39 25 agenda kusomera ku dduwa ebiba byesibye mu bulamu bwo bijja kusumulukuka. Bannoonya mirimo egyammwe mujja kuba mutuusa okugifuna bunnambiro. Abanoonya empapula okugendako ebweru nabo abakolerako ddala era mujja kwanguyirwa obulamu. Abantu baffe 11 basindise mu kkooti enkulu eya ICD okutandika mu butongole kuba nti batandika okuwozesebwa, era obujulizi bwesuubira okuba nti egenda kubeesingako ebubasomedde. Emisango gisigadde bagamba nti baali bagezaako okwenyigira mu bikolwa eby'omutujju nti nga bakola bbomu. Naye kisinza okutwewuunyisa nti kati buli ka gurupu konna akaakolebwa oba ka WhatsApp group konna akali mu NUP ndooza kati bagenda kafuula kabiina ka byabutujju, kubanga bagambye nti egurupu gye bayita Gosiro Bobby Ahead nti ekigendererwa kyayo kyekyali ekyokukola bbomu. Naye kiringa bonogamba nti Bobby Diehards nako kabinja ka bbomu, ne Bobby Wine We Trust nako kabinja k'abakozi ba bbomu. Egamba tulindiridde kulaba bameka be bagenda okumalira munda nga bagamba nti buli ka WhatsApp group akakoleddwa kakati katwalibwe ekibiina ekyokuba nti kibadde kiteekateeka kujja ku gavumenti. Feno tugamba tife nga bannamateeka weetu omuvunaanyizibwa bwaffe kulaba nti kutegeeza ggwanga nakukakasa kkooti nti ebibateekeddwako bijyetekedda buki bujweteggwa. Bwe buvunaanyizibwa waffe era tugenda kubukola. Waliwo ababongeddeko ababiri. Bebo 11 already ababiri baavaako. That story was run. Mukinako question? No. Yes. Bakima bulungi on the first 11 bajjako abakyala ababiri, then ne bazzaako ababiri abaami Ssebaggala ne Ssekabembe. Abamu ku bagamba nti babadde bacoordinatinga ne bano mu kukola ebintu ebyo. Naye ffe tugamba nti at the end of the day tugenda kuwoza omusango gwaffe era tujja kugusinga kuba tukumanyi nti bijweteke. Waliyo ekibuuzo ekirala abalungi. Ekibuuzo kyembuuza okusinziira ku bujulizi bwe boogeddeko mu kkooti bwe balina, bannayuganda obujulizi obwo basobola okubwesigamako ku gavumenti eno engeri gye bagimanyi, engeri gye badde ekolamu ebintu by'ebbanga lyonna, kyeteekawo ekintu ekimanyikiddwa nti tekiriiwo, balaga obujulizi bwe bulira babukwata n'abantu. N'ekirala kanso boogedde nti abavunaanibwa bakkiriza nti omusango baaguzza. N'okusinziira ku mbeera bannayuganda gye baalaba gye baakwatiramu abantu abo nga namu baakubwa amasasi, tuyinza tutya okubeera abakakafu oba mmwe nga balooya ti ddala abantu abo bakkiriza peacefully nga tebakakiddwa? Okusookera ddala ebireeteddwa mu kkooti katugambe nti bigambo ebigattegatte bye baagala bifuuke obujulizi mu maaso. So ensonga oba binaafuuka obujulizi oba nedda
kijja kuba kisalibwawo mu kkooti enkulu. Essaawa eno bikyali bigambo ebigattegatte bye bagamba nti bagenda okufuula obujulizi. Ekyokubiri, bwe bakola charge and caution statement bagamba nti bali bakkiriza, ekyo tekibataasa. Era kkooti zizze zisalawo entakera titwajja kutulugunyiza muntu mu kaduukulu omuggyeko statement ogambe ndaba yakkiriza. So ekyo tujja kukiwakanya ne ssekuwakanya mu kkooti enkulu ezo statement senga tunaakizuula nti zaabaggyibwako mu bumenyi bw'amateeka ne mu kubatulugunya ng'olede n'abamu baba kubadde batunu tukyalina ne mu Yodi Amidu akyalina n'ekisago ku mutwe. So ezo statements already tuzikontestinga tukkiriziganya nazo era mmanyi ffe nga bannamateeka tujja kukola omulimu omulungi nga tutuuse kwe tulina okuwakanyiza ebintu ebyo. Okwongerako katono, kkooti eno gye tulimu olwaleero gye tuvuddemu terina buyinza kuwulira misango gyateekebwa ku bantu baffe, wabula kkooti enkulu ewulira emisango egy'abo abateekebwako oba abateeberezebwa okuba bakalintalo, International Crimes Division yokka lyerina obuyinza. Obujulizi tebukakasibwa ku poliisi. Obujulizi kkooti enkulu yerina okubuwulira, ate oyo awaaba yalina obuvunaanyizibwa okukakasa nti ebyo byayogerako bituufu, tekiri ku oyo avunaanibwa. Avunaanibwa wa ddembe n'okusirika n'abatunuulira obutunuulizi, naye balina okukakasa nga tebaleseeyo yadde akakunkuna. Obusango buno obujweteke tugenda bumerengula nga merengula akatundutundu ka keeke mu kiseera nga kituuse ewali ekkooti erina obuyinza eya International Crimes Division. Abantu baffe babeere nga bagumu, nga bagumiikiriza, emisango emijweteke gimala ne giggwa bassebo ne bannyabo. Akansi ekisembayo ku bavunaanibwa tulabyeko omu ng'embeera mwali si nnungi, alemeddwa n'okumalako kkooti ng'ayimiridde ne bamuleetera entebe n'atula, amanyikiddwa nga Male Sulaiman. Mutegeddeko ku mbeera ki mwali era ki ekimutadde mu mbeera eyo? Okusookera ddala tuzze entakira nga tutegeeza kkooti ku mbeera abasibe gye balimu ne gye bayisibwamu, era bangi nnyo abalina ebizibu eby'amaanyi n'ebisago eby'amaanyi byetaaga n'okujjanjaba. Era twagendako ne ku prison nga tugezako gamba nti ne medical facilities eziriyo tezibasobozesa kuba nti bafuna obujjanjabi obulungi. So ensonga ya Male Sulaiman tugimanyiko bulungi, era abasinga obungi kuliko ne mu Yodi n'abalala balina n'obulumi, balina kye tuyita internal bleeding, beetaaga okufuna mangu okukeberebwa okw'abakugu nga ekizimba tekinnasamba ddagala. So ffe tugamba nti bino bye bimu ku gavumenti wano byetafaako nti omuntu asobola n'okukola kusingira mu kkooti ne batafaayo ne bakugamba nti leeta medical report naye nga balaba okola ki ofasa. Ebyo byemu ku byetaaga okukyusa awamu okusobola okulaba nti eggwanga literera. Naye nga omuvunaano oyo agenda kwogerwako naye tulabe embeera oba ddala asobola okujjanjabirwayo gyali ekkolokoni oba nedda. Era eyo y'emu ku nsonga ezisobola okwesigamizibwako omuntu oyo okubeera ng'ateebwa ku bbeiro asobole okufuna obujjanjabi, kubanga omuntu tasobola kusigala mu kaduukulu ng'oteebereza buteebereza okuba nti yazza omusango ate atuuke n'okufiirayo olw'obulwadde obutasobola kujjanjabirwayo n'embeera mbi eri mu kkomera nga Honorable bw'abagambye.